we butuukidde olwaleero ng'omuwendo gw'abannansi abapalesitini abaakattibwa mu lutalo lwa Gaza guli ku bantu 757 n'aba Israeli 1,139 kyokka ng'abakoseddwa basoba mu 10,000 nga n'abatamanyiddwako mayitire bali eyo mu 1,000 okusinziira ku bakungu mu mukago gw'amawanga ga Bulaaya abaana abasoba mu 1,700 be baakattibwa mu lutalo luno nga ebitundu 7 ku 10 ku bantu abaakattibwa mu lutalo lw'e Gaza bakyala n'abaana abato. Kati we bwazibidde olunaku lw'eggulo nga kkooti y'ensi yonna eya International Criminal Court yeyisizza ekiwandiiko ki Amulabyeko Amukwate eri Ssaabaminisita w'eggwanga lya Israel Benjamin Netanyahu eyali minisita w'ebyokwerinda n'omukulembeze w'aba Hamas atalabikako. Netanyahu n'eyali minisita w'ebyokwerinda Gallant balumirizibwa okuwagira olutalo olugenda mu maaso mu Gaza okutulugunya abantu, okutyoboola eddembe ly'obuntu, okukozesa enjala ng'ekyokulwanyisa, okuwamba abantu n'ebirala. Kkooti y'ensi yonna erekkiriza nti Netanyahu ne munne Gallant be bali emabega w'ebikolwa eby'okutta abantu nga bakola obulumbaganyi ku bantu ba bulijjo mu Gaza. Wabula eggwanga lya Amerika liwakanyizza ko n'okukuba ebituli mu kibaluwa kye bakontumye eri Netanyahu ne banne. That we fundamentally reject the court's decision to issue arrest warrants for senior Israel officials. We remain deeply concerned by the prosecutor's rush to seek arrest warrants and the troubling process errors that led to this decision. The United States has been clear that the ICC does not have jurisdiction over this matter. You've heard us say this before. Whatever this prosecutor might imply, there is no evidence, none, between Israel and Hamas. There's just none. Ye Ssaabaminisita w'eggwanga lya Israel Benjamin Netanyahu awakanyizza ekiwandiiko kino ekyamulabyeko Amukwate.